mugamba mutya abaagala abalungi abeekuumira ku Ssenga 5256 mbaniriza mu vidiyo yaffe y'olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero tugenda kwogera ku migaso egiri mu butiiti buno bwe bambala mu kiwato bwe twandiyise waist beads. Ennaku zino eno baabulongoosa namuntu waliwo abambala just chains. So obutiiti buno eno abantu abamu baabuteekamu balina ekintu kye baabuteekako oba kye balobooza nga bakulabe ng'obwambadde tibwabamalaaya. Naye ng'ate bulina emigaso egy'enjawulo mingi okusinziira ku muntu aba bwambadde ne kalicha ye. So olunaku olwaleero tugenda kwogera ku kalazi z'obutiiti, twogere ku ngeri gye babuwangamu kubanga waliwo obutiiti obuwange nga bulimu eddagala. Mu abakyala bino byenjogerako mubimanyi. So twogere ne kuba nti tulaba emigaso egiri mu butiiti buno. Kala zino ze mwambala zitegeeza ki? Si kumala kusanga butiiti nga babutunda gwe n'ogula buguzi. Obutiiti bw'ogula nga bulimu kala zentabike, zino kala zibeera zitegeeza ki? Ye vidiyo yaffe ya leero gye tugenda okutunuulira. So tugenda kutandika n'ekyokuba nti abantu abamu bakozesa obutiiti okulaba weight, like okumonitalinga weight yaabwe. Engejja oba sigejja wobutuuka nga bumukwata ng'amanya ngejja, wobutuuka nga tebukyamukwata nga buli loose ng'amanya nkogga. Just abantu abamu abayagala okwe-maintaininga abakimanyi mukimanyi kyenjogerako, like ng'ayagala kubeera mu size emusonga okwe-maintaininga okwo alina kwe-maintainingira ku waist beads aba ayambadde tyaba tazijjaamu. Kiringa iffe bwe tuzaala omwana e Uganda, by the way, mulaba nga abantu basimamu omwana akawuzi munene muno mugundi mu kiwato. Tukikola kuba oluusi tuba twagala omwana ayawula ekiwato ne gundi, naye ebyo bibeera kampani ne massage kubanga akawuzi kokka tekasobola kwawula kiwato na gundi na mugongo na kabina kukola mwana kiwato. Naye nga nakyo tukiteekamu nga twagala okulaba omwana oba agejja oba akogga, era bw'okamusibamu omwana bw'aba akula we expect omwana okuba nga agejja. Naye bwe katuuka ng'ate kamugwa bugwe oba olaba nti omwana ono asala omubiri, then bw'olaba nti kamukwata era tukamugjamu omwana tumusibamu akagundi akalala, akawuzi akalala. So ogwo gwe gumu ku migaso gy'obutiiti oba gy'obubira bwe bambala mu kiwato. Then ekyokubiri kigenda kubeera obutiiti bunene bukozesebwa nga akabonero akalaga nti omuntu akuze. Ekyo kirinza okuba tekyapulayinga mu Buganda naye kirina cultures, kirina ensi kyezi applyingamu. Kati ng'abayindi bambala obutiiti bunene oba beads okulaga nti okuze. Waliwo cultures ezimu mu Kenya nga bambala obutiiti bunene okulaga nti omuntu ono akuze. In fact ne Uganda Abakaramajjo bambala obutiiti, not to show maturity, but bambala obutiiti okulaga nti omuntu oyo atuuseeko watuuse nti ali ready okubeera ng'asobola okubeera ng'adeetingibwa. Then omugaso omulala gwe tusobola okutunuulira ogw'obutiiti gwe gw'okuba nti abantu abamu babwambala just as a symbol of heritage, nti kaŋŋambe nze nsobola okuba ndi mu nsi engwira nenyambala akatiiti ku mukono gwange nga kalinga akakomo. In that ekintu kino mba nkyambadde okulaga nti nva Uganda. Of course abasinga tubwambala waneno, Abannakenya be basinga obwambala nga buli mu flag ya Kenya. Kiina engeri ekikufeelingisa like okubeera ng'oli connected okuva ewammwe, like you are connected with your roots. So n'obutiiti buno buba bukuyambako mw'eyo embeera. Ekirala obutiiti mu Buganda oba omukazi Omuganda babukozesa oba babukozesanga kuba kati byayonooneka, kati abantu babwambala for fashion, which is also okay. Naye edda mu Buganda obutiiti babukozesanga, mbadde njagala nebeere point esembayo kuba egenda kumpushinga okutwala okunnyonnyola kalazi zaabo. Anyways, kansooke njireke munansonyiwa. Kansooke njogere ku baana ababwambala just for fashion. Obutiiti babwambala just for fashion. Osanga omuntu ng'akambadde si nti alina kikategeeza oba kinaye ayagala kwambala just waist beads, just for fashion, which is not bad. Naye kubanga mu societies zaffe ewaka tulina abantu ababisymbolizing nti ebyabamalaaya. Si byabamalaaya, babiyita ebyabamalaaya kubanga edda mu Buganda obutiiti bwayambalwanga omukazi omufumbo ate ng'obwambalira bbaawo mu kisenge ekitakyaliwo kati obusanga ku kkubo ng'oli atudde ku booda empale erabika, oli alikoza ngoye eno bulabika, kwagamba bwaluuzinga value. Edda obutiiti bwawangibwanga nga senga wakuwangira obutiiti ng'ogenda mu bufumbo n'ogenda nabwo era n'obeera nga
osobola okuba nga obwambalira omusajja nga bulimu n'eddagala naye tebikyaliwo ebyo kati olaba ne basenga kati ku mikolo abantu bapangisa oli akwata omusajja n'amutwala ewa sengaawe naye nga si waddala nga mupange. So ebintu kati byayonooneka. Ekintu kyaffe kirala kye tusobola okutunuulira ku butiiti kyekyokuba nga tugenda kutunuulira colors ezigenda mu butiiti, colors ze bakozesa n'amakulu ga colors zineene ez'obutiiti. Naye kati njogera ku butiiti obwedda, waliwo era ne kaakati bw'osobola okusanga nga buwange naye ebitakyaliwo. Colors ezo kuliko blue, kuliko brown, kuliko green, kuliko ndowooza blue, kuliko blue, kuliko brown, ndowooza ne green, kuliko red, kuliko white, zezo ne purple by the way. Zezo colors zemmanyi. Colors zineeno edda nga bakola obutiiti bw'omukyala oba yadde ne bano nga tuvudde kuba nti bagenda kuwangibwa naye tegenda kuwangibwa. Waliwo cultures ezabwambala ngoba ezibwambalanga ng'omwana akuze oba omwana omuwala babumusibanga nga muto n'abeera ng'abwambala. So n'akula nabo n'abeera ng'ayambala obutiiti obwo nga bamuteekamu nga balina amakulu agabulimu nti colors ezo ezabugendangamu zayinanga amakulu era ne styles ze babusibangamu nga bwe nagamba arrangement zayinanga kye zitegeeza nti kaŋŋambe ntaddeko blue ne white kirina kye ntegeeza. So bwe kyalinga. So tugenda tutandika ne kala ya blue. Kala ya blue yategeezanga healing, harmony, insight n'amazima. Healing kwe kuwonyezebwa emirembe, okulaba ewala n'amazima. Then brown yategeezanga ensi, obutebenkevu. Ate green n'ategeeza obugagga, okubeera ng'oli mugimu, okubeera like abundance, okubeera n'ekintu mu bungi, essuubi n'okuwonyezebwa. Then purple yategeezanga ebyobuwangwa, n'ategeeza amagezi, n'ategeeza obwesimbu. Ate red yategeezanga obwagazi, obuvumu n'okubeera ng'oli confident. Confidence kye ki mu Luganda? Waliwo ebintu bye simanyi bwe biyita mu Luganda. Okubeera ng'oli confidence kansuubire mu kitegeera. Munansonyiwa nniza okuba sisobola kinyonyola mu Luganda. Akitegedde. Then kala enjeru. Kala enjeru yategeezanga ekitangaala, amazima, obwerufu. Mpozi ne kala endala gye mbadde soogedde ya yellow. Eya yellow nayo yategeezanga amagezi, obwerufu, okumanyisibwa, amaanyi n'essanyu. So zezo colors ezagendanga mu butiiti n'amakulu gaazo agaziringamu. Naye ennaku zino osanga omuntu nga ye ayambala bwambazi nga tamanyi na kumanya lwaki ayambala obutiiti, which is not bad. Nabagambye nti waliwo ababwambala just for fashion oba trend, nti kati trend yeriko obutiiti bwe buliko buli omu n'agula, nti kati t-shirts zinenene ze ziriko buli omu n'agula, which is okay. Temwenda bya subscribinga, likinga no commentinga. Gwe ya subscribinga edda webale kubeera nga weekuumirako, ate gwe omupya nga wakajja nga evidiyo yesoose temwenda bya subscribinga obeere nga weegatta ku channel yaffe. Tulinako bingi by'osobola okunyumirwa. Then omuntu anyumirwa okuwuliza stories, anyumirwa ebirala ate kubanga ate eri channel tuteekayo Oluzungu n'Oluganda eri mixed. Tulina sister channel yaffe eyitibwa Miss Independent Yugi. Osobola ogikyalira no subscribinga n'obeera nga nayo gy'oli ng'ofuna eno n'eri. Omukama bankuumire temujja ng'oko mubeere bulungi. Yeah.